Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wa salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Abalabi baffe abalungi ab'omukutu gwaffe guno ogwa Rawda Islam Media. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaniriza mu programu yaffe ennungi enganzi y'okubeera nga mwana wattu twanukula ebibuuzo byaffe ebibuuziddwa nga bikwatagana ku ddiini yaffe, eddiini y'Obusiraamu, eddiini y'Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ab'ekitiibwa abooluganda ab'ebitiibwa, wano we tuli ku ssomero lyaffe eriganzi mu kitundu ekya Bweyogerere wano eno, essomero eriyitibwa Talbiya Nursery Primary School. Mu mbeera efaananako bw'etyo, mu studio sirinzekka, ndi n'omuwalimu waffe gwe tumanyi obulungi, abeerawo okubeera nga mwana wattu ayambako eno okubeera nga mwana wattu etaasibwa, okubeera nga egwa mu mazambi. Nabwekityo abooluganda ab'ebitiibwa, mbasaba nti mwana wattu tegeezaako ne munno atannaba kubeera nga asubscribinga, atannaba kubeera nga agendayo, mugambe nti owange wakitegedde pulogulaamu yaffe ŋŋanze ebeerawo buli lwa mukaaga. Mwana wattu ku mukutu guno omuganzi ogwa Rawda Islam Media etandise. Mukubireko akasimu, ekyo wonooba okikoze ojja kuba okoze sadaqatul jaariya, mwana wattu saddaaka ekulukuta. Nabwekityo nja kusaba omuwalimu waffe omulungi gwe tuli naye mu studio zaffe zino eŋŋanzi abeere nga alamusa ku balabi baffe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala adh-dhalimina. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma innaka antas sami'ud du'a. Abooluganda mwenna abawuliriza baffe ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafadhali. Tumwebaza omuwalimu waffe oyo nno mwana wattu yo omuwalimu ayitibwa Sheikh Abbas Senkuba Sonko w'Omutalagwe. Twebaza baganda baffe bayitirivu nnyo ababuuzizza ebibuuzo, bannange ekyo kituzaamu amaanyi era kitulaga nti omukutu gwaffe gugobererwa. Nabwekityo Sheikh awatali kumala budde, katugende mbagirawo mu bibuuzo byaffe. Muganda waffe Abdul Somad okuva e Kamuli mu Busoga region. Barakallahu fi Abdul Somad. Muganda waffe barakallahu fikum, webale kubeera nga otugoberera. Abuuza nti singa nsanga imaamu ng'asaddeko eraka bbiri eza salatul magharibi n'ensaala nabo eraka emu, wemba nkima eraka ezisigaddeyo nsaala ntya? Nsanze imaamu nga yakasala ko raka bbiri ku salatul magharibi, sala ya magharibi. Bwemba nkima raka emu, amakulu asadde naye raka emu. Naam. Kati abanjibwa mmeka? Abanjibwa eraka bbiri. Kiba kitegeeza ku haqqi ye yakasalayo raka emu mu raka ez'olwatu. Bw'aba asadde ne imaamu raka emu, kiba kitegeeza yeeyiye esoose. Kati asigazaayo emu ey'olwatu. Ye ne waabanga eno gy'asaddeemu yakyama, asanze yakyama, ye balibwa ya lwatu kuba ye atandise. Olw'obujulizi bwe tugenda okulaba awo nga nabbi atulaga. Kati raka ey'okubiri agenda kugikima yekka, n'ey'okusatu agenda gikima ki yekka. Okusooka kwa byonna bw'amala okutuula ne imaamu n'ayimuka nga imaamu atodde essalaamu, aleetayo raka emu n'addamu n'atuula tahiyya. Yo tahiyya ya wakati.
era raka eyo bw'aba agisaala agisaalanga raka ey'olwatu kuba si yesembayo agireeta fi nafsi lhaya soma suratu lfatiha ne sura ki endala era bw'abanga waali tewali nnyo bantu bayinza kubuzaabuza kimukakatako oba kyali badde kirungi mu sunna n'asoma ng'eddoboozi livaayoko naddala omusajja nga tewali babuzaabuza bayinza kubuzaabuza nga teri bayinza kubuzaabuza kuba okusoma kw'abantu oyinza okubuzaabuza banno we mukeereyo ku ki naye olaba nga kiyinza okubuzaabuza balisoma mu kimpowooza empolampola kati bwe kiba nga si kyosoma mu lwatu alhamdulillah ng'eddoboozi eryo livaayo okulaga okujaawula ku sola ziri ezakasirise mu raka eyo ey'okubiri raka eyo ey'okusatu agisoma kasirise kuba nabbi egisaala kasirise kiba kitegeeza fi haqqihi akhiru rakaa ku saidi ye ya raka ekola ki esembayo ku salatu lmagribi era agisoma kaama waba yagadde asoma alfatiha yokka bwaba yagadde asobola okusoma alfatiha nakola ki nayongerako bwe tutyo bwe tugisaala wallahu taala alam bwamalayo eyokusatu era addamu n'atuula tahiyatu eyokumeka kati olw'okuba ye yakeereyeemu olwagenda kugituula mu tahiya mmeka tahiyatu satu bwekityo bwekiri wallahu taala alam barakallahu fikum muganda waffe abdussamad alayhi salatu wassalam idha ataitum ila salati fatu ilayhi wa antum bisakina oba omuntu yenna ajja eri essala gye nga mutebenkevu fama adharaktum fasallu kyosanze imaamu ali kyosanze asaala kyosanzeeko kyoba osaala wama fatatukum fakudu ekikuyiseeko kyoba okola ki oliwa wallahu taala alam barakallahu fikum muganda waffe abdu samad nam okuva ekamuli barakallahu fikum ndowooza nti omuwalimu akuzze mu bulungi abuuza nti kikkirizibwa omuzadde wabawala okugamba nti omusajja atwala abaana bange ayina kubanga akutte hadithi 10 kikkirizibwa omuzadde owabawala okugamba nti omwana atwala muwala wange ayina kukusoma hadithi 10 alina kubanga akutte hadithi 10 ekyo kiri wakati wa muzadde oga nti abana atwale wange bwabanga anakikkiriziganyako noono amakulu anayagala okuwaseeyo wajja akole ki awaseeyo ku hadithi 10 naye sitteeka nti amateeka g'eddiini gateekawo nti agenda okuwasa alina kubeera nga akutte hadithi mmeka hadithi 10 wabula kabonero akalaga nti omuntu ayina eddiini wabanga akwata ahadithi z'omubaka akwata ebigambo by'omubaka Muhammad kabonero akalaga nti oyina eddiini nabbi yagamba alayhi salatu wassalam idha jaakum man tardawna anhu dinahu wa khulqahu fazawwijuhu yaga nti singa abajjira omuntu ne musiima eddiini ye ne musiima n'empisa ze mukole ki omuwa omukyala nabbi kye yatugamba alayhi salatu wassalam eddiini ye ayinza okuba nga oyalaba ya hadithi kwata ahadithi nakyo kikulu naye eddiini gye tutegeeza amadhahiru ddiini waliwo ebintu ebiri daruri mu ddiini okubeera nga omusajja mulabamu obukkiriza essola zisaala kiwulidde bweba alina obusobozi bwa zaka agikola ki agiwa takola shiriki tasinza bitali Allah asiiba ramadani ng'etuuse kati waliwo ebintu nga min ad-darura fi ddin an tuadda waliwo ebintu nga mu ddiini tteeko yina okubikola ki okubikola bw'aba abikola ne muli musiimako mumuwa omukyala tekyetaagisa ate kumukaluubiriza kumala kwata ahadithi mmeka 10 ahadithi 10 Allah temukaluubiriza wabula muteekewo obuvunaanyizibwa okulaba nti aliko ebikakasa nti ayina ki ayina eddiini nabbi yagamba bintu bibiri wabula oli bw'abanga akikoze aba akikoze ku lulwe oli muzeeyi bw'aba ayina abawala be nga ye okumuwasa olina kukola eki aba akikoze ku lulwe era naye tuyinza obutamunenya ayinza okuba ayagala kwongera bantu kubeera nga beyongera okukwata ahadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Qur'an waliwo abamu abaga nti olina okubeera akubuuza nti kam hafidhta min kitabillah okutte kyenkana ki mu kitabo kya Allah olina okuba nga olina ejjuzu 2 oba ejjuzu 1 okubeera nga owasa mukyala we ekyo kiba gyali silimuuna ala shurutihim siramu badde mboteekawo obukwakkulizo bwabwe illa shartan ahalla haraman aw harrama halalan
okujjako akakwakuliza akayinza okufuula ekintu ekiri halal ne kakifuula haram oba okufuula ekintu ekiri haram ne kakifuula ki halal so oyeewaddembe okukikola bw'atyo wabula khayra alhadi huda muhammad sallallahu alayhi wasallam barakallahu fi barakallahu fikum baganda baffe abatugoberera abalungi ebibuuzo mu butuufu mubirabye era n'omuwalimu abizzeemu shekhe ono abuuza nti obuvunaanyizibwa bw'okubeera omusika mu famire kitegeeza ki? Musiraamu teriyo muntu gwe balonda nti ali awo musika, wabula bwafuula buli mwana wa mugenzi okubeera omuki omusika era ekyo olaba nti irimu ebagituuma ilmu almawarith ilmu alfaraid irimu y'obusika tufunamu alwarith wabeerawo omusika. Omusika gwe tutegeeza wano ye mwana oba abagwa mu famire yani y'omugenzi basobola okusika, era twalaba man yarithu wa man la yarith irimu eyo tutegeereramu ani asika n'ani atakola ki atasika. Ama okuddira abaana nga bweri entegeera ye Uganda baana bonna 10 ne tulondamu omusika atya omu tubikoze nnyo naye khata nsobi okuddira abaana mu baana bonna 10 ne mulondamu omusika omu si nkola yaffe ya busiraamu. Enkola eyali badde entuufu okubeera nga oli bw'abanga alabye ayina abaana bangi n'alondamu just chairman waabwe nga nti oyo ajja kuba amiiri wammwe mu nteekateeka eno, nze kitammwe nze mbadde mbakulembera Allah ngeze nkoze ki. Naye abaana bano abali 20 nti Khalid oyo mulaba alimu sifa z'obukulembeze abakadde baba bikola babiraba agati Khalid kulembera banno mu nsonga zonna amakulu n'abeera n'enkizi eyo abeere chairman waabwe oba amiiri waabwe mu nsonga eyo. Ekyo nno mwana wattu kisobola okukola naye ogamba nti musika kiba kitegeeza oba omwawudde ku banne, so nga ate Allah yabawa haqqul wafira, yabawa omugabo ogutuukiridde lagati lirijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun. Abaana ab'obuwala Allah ab'obulenzi Allah yabawa omugabo, balina omugabo nasibu mimma taraka alwalidani, abazadde ababiri bye baba bakoze eki balese, wal aqrabun n'ab'eŋŋanda, walinnisaa'i nasibu n'abaana ab'obuwala balina omugabo mimma taraka alwalidani wal aqrabun, kwebyo abazadde ababiri babalese n'ab'eŋŋanda, mimma qalla minhu aw kathur, abazadde babeerenga balese ebyobusika oba ebyobugagga bingi oba biki bitono. Allah yaga nti nasiban mafruda, omugabo ogwo gwatteeka Allah yaguteekamu nga tetuyinaako gwe tusosolamu nti ono yateekeddwa okuba omusika. Bonna baba baki? Bonna babeera basika. Baana ba buwala oba ba bulenzi basikira kitaabwe, baana ba buwala oba bulenzi basikira ani? Maama waabwe. Bw'atyo Allah bwe yayigiriza mu Qur'an era yenjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So okulondamu omu si kituufu. Kati tugeze bakuwadde bwa chairman oba bakuwadde bwa amiiri oba okakatibwako okutuukiriza obukulembeze, baba kuwadde masuuliya si bitiibwa nga abantu abamu bwe balowooza. Mbwakuwa obwami abakuwadde kukola ki? Kulya. Notandika onnyuunyunta banno, oli mulekwa bw'otwala emmaali y'abamulekwa, oli mulekwa bw'obba emmaali y'abanno. Kati enkola efaanana bwetyo si yaffe yabaki? Si y'Abayisiraamu. Y'ensonga lwaki Obusiraamu bwakireka nti buli muntu asooka afune omugabo gwe mumala ogufuna mulonde omukulembeze, wabanga muzeeti yamulonda oba mulonde omukulembeze, buli muntu asobola okufuna omuki omugabo gwe ogujjudde nga Allah bwe yagugaba mu Qur'ani ne nabbi yagigaba mu sunna. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Mu butuufu mwali mutukwebaza olw'ensonga eyo. Sheikh agamba nti singa wateekebwawo edduwa ya 40 nzikirizibwa okubeegattako nga ya muntu oyo eyakulonda okumusikira. La tetugenda mu maduwa ago ga kikutula nsingo, la si nkola yaffe. Edduwa kikutula nsingo naku 3 lumbe
kuzuula mu ddiini eno y'Obusiraamu tubisomesezza ebbanga ddene. Seeka lumbe gattako 40 kikutula nsingo, gattako nnaku 3. Edduwa ezo zonna teziriiko njigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fe Nabbi kyatuyigiriza, yatuyigiriza kusabira bafu baffe ebbanga lyonna. Erinnya ettuufu dduwa lumbe, bagiyita edduwa y'olumbe, edduwa ya kikutula nsingo, edduwa yaki. Twabiyigiriza emabega eri ne tunnyonnyola nti ebintu ebyo Abaganda babitandikirawo ku musingi gwa nnono za Kiganda, ne zikyuka bukyusi. Abaganda Abayisiraamu bakwata Obwakabaka ne basalawo okubifuula bifuuke ki edduwa. Kati olw'okuba bambi dhalika mablaguhum min al-ilm, kwe kwali okutegeera kw'eddiini yaabwe mu kiseera ekyo, byatambuzibwa paka ebituuse olwaleero ku bantu, n'abantu ne balowooza ibaada kusinza Allah tabaraka wa taala. Tugamba tutya nti bakadde baffe tusaba Allah abasonyiwe abaabitandika. Abayinza okuba bambi balina ensonga zaabwe nga okumanya kwabwe kwali kukola ki kukomaawo. Neffe olwaleero la nafaluha wala nattakhidhuha ibada, tetubikola ate tetubifuula ibada. Edduwa tugimanyi Nabbi Muhammad gye yayigiriza sallallahu alaihi wasallam, era tumanyi butya bwe yagiyigiriza bwe tugisaba. Era Nabbi yagamba omwana asikidde kitaawo oba abaana be balese, yabagamba nti edduwa gye basomye ebeera ya mugaso nnyo, musabire bakitammwe nga Nabbi weyigiriza. Muleke teekawo nnaku nakukomeka nakuŋŋaanya bantu ku lunaku olwo nga lwolumanyikiddwa nti kijjukizo kya taata. Enkola si yaffe y'abali okuteekawo maqaamaati, ebijjukizo ebyo bifaanana bwe bityo nti tugenda kusabira bantu ku buli lwa naku 27. Si nkola yaffe. Kiba kubeerawo kyalibadde kyatandikira ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi yafa ennaku z'omwezi mmeka 12. Ennaku z'omwezi 12 tuteekawo edduwa ya Nabbi. Oba Khadija Nabbi yali kikoze ku mukyala w'omwagalwa Khadija, oba kyalibaddewo ku basahaba be Uhud abafiire Uhud, ba Hamza. Nabbi yali abaagala nnyo, naga nti teekewo ekijjukizo eky'ennaku, naye netutasanga yadde obujulizi obunafu. Bentunuulira obwongo bwabwe nenseka n'okuseka odde obujulizi obunafu. Bw'oyinza okugamba nti Nabbi yateekawo kikutula nsingo bashuhada be Uhud. So tugamba nti kullu hadhihi muhdatha, ebyo byonna bizuule byazuulibwa. Nabbi yalina obusobozi obukola edduwa zaabwe. Seeka abazadde abamu batuuse n'okukolimira abaana baabwe abaganya okugenda mu dduwa okuteekako akabaani, n'ogaana okujja okuteekerako kitaawo akabaani. Ekikolimo tekikwata ekyo, wabula mukadde omuyise bulungi naye ogamutontereddeeko kabaani okukaka muntu fi ma'siyatillah ajemerani Allah. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagati iyyakum wa muhdathatil umur, mwewale n'okukola byesikoze nze Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu ddiini eno nga mbiinako obusobozi. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kuba buli wemukola byesikoze muba muzudde. Wa kulla bid'atin dalala, ate okuzuula bubuze. Wa kulla dalalatin finnaar, wa kulla dalalatin finnaar, wa kulla dalalatin finnaar. Abawali mbetegereza ekigambo ekyo. Obuze obwo bubeera bwa muki? Allah tagenda kukwata bubuze bwa muntu kuba si kitonde, gwe kennyini. Omuntu ayinza okuddawo neyefuula ng'eyewunziza nti kakati Allah yagamba bubuze, nze siriimu. Gwe kennyini Allah gwe gwakwata n'ateeka muki? Saba Allah atutereereze enzikiriza ya Rabbi. Ebintu ebyo oluusi tukambuwala olw'ensonga nzikiriza y'abantu ekola ki? Egenda. Kyova olaba Nabbi bwe yabyogeranga n'amaaso gamyuka. Era hadithi mweri Muslim, Nabbi kaana idha khataba yawma al-jum'a, Nabbi bwe yawanga khutuba ku lunaku lw'ejjuma, ala sawtahu yawanvuya kuki? Ku ddoboozi. Wahmarrat ayna, amaaso ge ne gamyuka n'okukola ki? N'okumyuka. Kaannahu munziru jaish, ng'alinganga atiisa ki? Ejje. Kyomulabe wuuyo agenda kubakola ki? Kubagwako. Naga tusabbahakum wa massaakum
إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث مهم مسلم النبي تيسيبيو. نسأل الله العفو والعافية. سبحان الله تتلك السنة التاسع بدعة. ربي بارك الله فيك. Seka agamba nti singa oli ampe emitwalo 10 nze nga neesiimidde ne muwe emitwalo 10 nagumukira mu lwa kiti ekyo. Obanga weesiimidde nga gwe okyekoledde takusabye laako kaba kasiimu si riba la baasa bihi wa barakallahu fi. Barakallahu fikum. Muganda waffe eyo tebeera riba, gwe yeesiimidde gwe yeesaliddewo okumwongeramu ogwo omutwalo ombeera efaanana ku bwetyo. Sheikh singa mba nina omulimu nga tegunzikiriza kukola ibaada, for example mu kifo ky'okugenda okusaala ejjuma nennemererwa nensala dhuhuri, seeka ekyo kyo kiri kitya? Omuntu bwe lubeera lwalumu la baasa bihi, bwe lubeera lwalumu n'alemererwa Allah n'agira, naye okugifuula nga ye sunna ku mulimu gw'oli nga buli kaseera osaala dhuhuri kyabulabe kuliko waid ez'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuntu aleka ejjuma 3 kuliko waid nabbi ze yagenda ebigambo ebikambwe nabbi yagenda akola ki ayigiriza. So tukugamba ayogera ne bakama abo nti ze ndi musiraamu bakuwa akakadde kajjuma ogenda osaale. Bangi bawuliriza babaganye ardullahi wasi'a, saba nnyo Allah akugjewo, ensi ya Allah ngazi ajja kuwa omulimu gusinga ogwo bonaaba okireserera. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Sheikh onabuuza nti kikkirizibwa omusajja alina obusobozi obuwasa abakazi abana bonna nga bamuwooye nabo naye nga buli atamusanyusizza amusuula mu muzigo nga kyekibonerezo atamusanyusizza muzigo ng'amuteeka mu muzigo la si yali badde enkola ennungi. Nze ŋŋamba nti abakyala bano mikwano gyo, ekyokubiri tetubawasa kubeera nga badibagibwa mu ngeri efaanana bwetyo. Kiba kisusse era ndaba nga tekyali badde kyampisa. Kyova nabbi yakubiriza nti yenna abajjidde ng'alina ki empisa n'eddiini. Musajja asobola okubeerawo ng'alina eddiini naye ng'empisa nsiiwufu bw'ati bwakola ki wafaanana. Ono mukwano gwo omuwasa otegedde nti buki mukwano gwo ki ekikumusuuza mu muzigo olw'okuba alina kyakozeewo. Gwe twala buvunaanyizibwa okubeera nga omuzimbira amaka gaabeerewo nga mukwano gwo. Eyinza okubeera nga y'empisa zo enkyafu ensiiwufu ezifaanana bwe zityo. Tusaba Allah tabaraka wa taala asaasire abasajja ba akhiri zamaani bano. Balimu ajaban, balimu ebigambo ebyewuunyisa ng'akikola n'ogani ya rabbi kino nakyo kiva mu musiraamu. So tusaba Allah tabaraka wa taala atutereereze. Tekiri nti ekibonerezo ky'omukyala ng'alina kyakunyiiziza musuula ku muzigo, wabula muyiyeeyo ebintu ebirala ebiyinza okukuma laavu. Allah alina ekigambo kyagamba kubaawukana naga nti wala tansaw alfadla bainakuma, temugezanga okwerabira ebirungi ebibaddewo wakati wammwe. Mwawukanye naye Allah naga teweerabira ebirungi naye ate okyali naye osuule mu muzigo. Kiba kirina kyekiraga nti oyina enneeyisa gye weeyisaamu etali nnungi. Saba Allah alongoose empisa zaffe ffenna. Amiina ya rabbi. Sheikh, looni za pikipiki enam bwenjigula miliyoni 4 nzikirizibwa okugiwa omuntu ku kibanja mpola obukadde 6. Twakinyonnyola emabega eri nti entunda ezo ez'emirundi 2 amateeka g'eddiini gagikkiriza. Omuntu okubeera n'ekyamaguzi kyo n'okitunda ssente z'oba oyagadde zonna. Ono amuwadde looni? Akuwadde looni. Obukadde 6. Yagigula 4. Yagigula 4. Nze njagala ogimpe 8 bw'oba ogisasula mu kibanja mpola. Nze ekyamaguzi kyange. So omuntu wa ddembe ate ffe tetukkirizibwa kuva eno kumuyingirira kumusalira. Kituufu, looni yeeyingirira, riba yeeyingirirawo. Riba eyingirirawo nti nkuwoze epiki eno ya miliyoni 6 naye ogenda kunnyongeramu miliyoni 3. Miliyoni 6 ogenda kunnyongeramu miliyoni 3. Seeka yongera okukatagululamu. Kyentegeezaamu omusajja alina ensasula 2 entunda egyatunda mu piki za mirundi emeka? 2. Jangu kagwirawo kaashi ngenda kuwa miliyoni 4.
oba obogitwala mu kibanja mpola nyetaaga milioni 6 mutuufu talina nsonga emugaana kutunda nga ekyo kyayogedde naye kasara teekako obukwakkulizo olaba bye bateekateekako ebikwakkulizo osooka kusasulayo 2 osooka kusasulayo bweziti naye gwe mugambe nti njagala milioni 6 ogenda kuzisasulira mu myaka emeka sekolusi agabiri bagabalira kuziriwa kuziri zogenda okusasula omukaaga baba zibaliddeko labansabi naye mugambe nti njagala milioni 6 mu myaka emeka 2 gwomanyi wozisasulamu senga seka nemererwa bwoba olemeredde akuddize sente z'omuddize piki kubanga oba ogikozesezzaako nga naye sente alina engeri gyazikoze ki olwo tugenze mu depreciation mubalirire nti kati piki eno kati etuuse mu bukadde 2 kati ng'okwata sente ze ng'ozikola ki ng'ozimuddiza so bwe mutyo mukikola mukituulamu anti kati tutuula ku mmeeza ntutandika okubibala ebyo byonna omuzeeyi ono tutandika okubitunuulira netuga nti agikozesezza naye ekaddiye ate kwabadde afuna naye bino na bino naye noono amusasuddeyo akasente tugenda okutunuulira nga akasente kamusasudde abadde ayingidde obukadde 3 kumpi 3 nga tumuga nti bukyajjamu piki eno nti nga tugamba nti insha allahu taala bw'abanga asasudde obukadde obwo 3 bwe tukibalamu ono tekimukose nnyo abadde asasula ye ayina byafunyeemu byalaga nti ayina byafunyeemuko bw'abanga tatulimbye ne tutuula wakati waabwe ne tulaba ono kyaddizaayo ono nti kankuddizeeyo emitwalo nga 3 oba emitwalo 5 khalas oluusi nabyo tubituukako mu ndagaano ne tugamba nti singa nnemererwa okukola ki okusasula kyekinaabaawo okukkaanya kwammwe kwonna kwe mukkaanyaako kasita kubeera nga tekumenya mateeka ga ddiini siraamu bata nti ojja kunteeraawo ssebo ku 3 khalas nze bwe nnemererwa ezo zenkuwaddeko ekyuma kyo mba nkikaddiyiza ojja kunteeraawo twawukane nga kati zino zo zifuuka ddi eza riba kwegamba nti ngenze waliwo ebitongole bingi byenyinza obutamenya ku mpewo wano kati wayinza okubeerawo enteekateeka mumaze okukkaanya okwo kwe tulabye piki nemereddwamu wiiki emu bazze ne bagigira twamala dde okukkaanya nemereddwamu wiiki emu ensimbi ze mwakkaanyaako zennyini mutuuka oga nti seeka obudde bweyongeddeyo nnyo wiiki emu eyiseemu ogenda kumpa ssente bwezi kiba kitegeeza gwe tokyali muyambi ovudde ku ndagaano gye mwakola ki tokyali muyambi gwe kati oyagala interest zo wiiki eyongeramu olunaku olweyongeramu njagala emitwalo 2 Allahu akbar mulina kuddayo ku ndagaano kyemwakkaanyaako okugula mu myaka egyo 2 wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Wabula ensonga eyo seeka yeetaaga okwongera okutangazaamu kubanga abantu bangi nnyo bali mu bintu bino naye nga mu butuufu wali abawalimu abamu abagenda nga basomesa abantu nti piki ezo bagende bazijjeyo era tewali buzibu fine naye mu butuufu kampuni nnyingi nnyo zinakuwazizza baganda baffe aba boda nti bavuga piki abaali kumpi gimalayo ne bagikola ki ne bagibowa mwana watto oba alemereddwa mu wiiki emu ne sente ziri zabadde yakateekayo ne batazimuddiza mu mbeera efaananako bwetyo so twetaaga abawalimu mutuyambeko mutaase abaganda bafaabo waliwo omuwalimu omu gwe nawulidde ng'akyongera okukikaanya okukinnyonnyolamu naye inshallah tujja kwongera okukiyigirizaako olw'obufunda bw'obudde katugende ku kibuuzo ekirala. Barakallahu fikum. Sheikh agamba nti seeka ono bambi asaba alabika yakibuuzaako agamba nti bambi ekibuuzo kino kimuddiremu kubanga agenda kunoba omwami wange talina busobozi wallahi alayidde n'okulayira bw'abakyala ababiri busobozi bw'abakyala ababiri kubanga wenkirabira ku bintu bingi omuli emmere fiizi newaka tewasanyusa buli ddakiika abeera alowooza ku bakyala bokka. Sheikh nze nkoze ntya? Akati ekigambo ky'okuwasa
owekitiibwa Allah tabaraka wa taala okukola taaddudu zawjat oba kye bayita polygamy yakyalakira nnyo ku busobozi, amakulu yakiteeka nnyo ku busobozi. Era Allah yaga nti wa in khiftum alla ta'dilu fawahida, waliwawulira nga tasobola kukola ki, nga tasobola fawahida, abeere n'omu. naye lwakuba nti abasajja abamu ye awulira mulinga obusobozi abukola ki, so nga ate mukyala wono gwawasizza ye tasobola kutegeera nti obusobozi akola ki, abulina. Ayinza okuba obusobozi bw'ayina nga yakhaafu alfitina, atya ki, ebikemo ebiyinza okumujjira mu mbeera eyo. Abakyala abamu abaga nti kale ekiba kibe naye nga takoze eki, tawasizza. So tugamba tutya, bwe tuba nga tutidde ebyo tugamba nti abali ku ekyo kye bayina, omuntu ono awone ebikemo ebiyinza okumusuula mu bwenzi oba mu bikolwa ebyobulabe. Tusaba Allah tabaraka wa taala abitaasi. Naye bw'abanga talina busobozi, amateeka g'eddiini gamugamba alindeko paka wanaakola ki. Olaba abatannawasaako Allah nti waliyasta'fifu alladhina la yajiduuna nikaha, balindirizeeko bafune iffa abatannaba kubeera nga bafuna busobozi bukola ki, buwasa. Hatta yuguniyahum Allahu min fadlihi, okutuusa Allah tabaraka wa taala wanaba gaggawaza muki, mu birungi bye. Tusaba Allah tugaggawaze. Barakallahu fi. Barakallahu fikum. Ekibuuzo namba 8 kigamba nti assalamu alaikum, singa nzanya games z'okusimu kiri kitya bannange. Ekibuuzo ekyo tujjukira bulungi nnyo, tugende mu profiles zaffe mwana wattu tubeere nga tukyetegereza kyaddibwamu bulungi nnyo ekibuuzo ekyo. Mbadde mbasaba weba nzijjukira bulungi nnyo ekibuuzo kino twakiddamu. Agamba nti if someone gives me money to buy something, nga for me I want some balance, and I decide to go where they sell low prices. Sheikh, am I allowed to eat that money or not? No. Tokkirizibwa kuzirya. Muwundi akuwadde ensimbi ogenda omugulira ekintu gw'olengera wali ezawansi, naye ng'okimanyi nti bakitunda wali ku mitwalo 2, gwe nolonja wali ogumu ekitundu. Ampadde 2. Akuwadde 2. Kaakati abuuza nti nzikirizibwa okulya ensimbi ezo eziba zisigaddewo, okuggyako ng'omaze okukkiriziganya n'ono yazikuwadde nti muganda wange ompadde kintu kye2 bakitunda 2, naye nze ninawe mmanyi ogumu kitundu era wenkifuna nze kkiriza 5 zange nzikole ki, nzirye. Bwe muvaayo nga mukkaanyiza lwerire sente zo, kuba mukoze eki, mukkaanyiza. Ne bwe muvaayo nga temukkaanyiza nti sebo osangawo 2 n'ogulawo gumu kitundu, komyawo 5 zange, zaayo 5 z'omuki. Emaali ebeera ya haramu, olidde emaali etaliiyo. So mu mbeera efaanana bwe tutumugamba nti tomala gaziri okujjako ng'omaze okufuna consultation okuva eri ani, nannyini nsimbi. Bw'abeera nga okikoze nga akyapreciate nze, tewali buzibu gukikole ki, kikozese. Naye bw'abeera nga takikkiriza, tugeze okuzirya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Muwulidde ndowooza. So Sheikh, ekibuuzo namba 10 nakyo nzijjukira bulungi nnyo. Agamba nti abasomi b'edduwa oba abakubi b'ebitabo balamulwa batya. Ekibuuzo ekyo kyajjira mu kugamba nti oli n'akola mushiriku, mukubi wa kitabo, tumuggyako salaamu, tumuggyako ebyo ebyobuvunaanyizi, kugamba ebyavunaanibwa omusiraamu. Twakyanukula ekibuuzo namba 10. Namba 10 bannange, ababuuza ebibuuzo mwenna bannaye, barakallahu fikum. Era tulabira ddala obulumi bwammwe bwe mulina ku kuyiga eddiini. Eno ye Rawda Islam Media, nga yo yavaayo okubeera nga mwana wattu ebaweereza ne educative programs ez'okuyigiriza eddiini, mwana wattu okupromotinga amasomero gaffe mu mbeera efaananako bwetyo. Nabwe kityo abooluganda ab'ebitiibwa tubakubiriza mweyunge ku Rawda Islam Media. Ayagala tugoberere ku Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok
n'emikutu gyonna gye mugatta abantu kwetuli abali e Dubai, abali e Saudi Arabia, abali e Nigeria, abali e Niger, abali e Tunisia, abali mu diaspora mwenna banayi barakallahu fikum, abali mu America bangi nnyo baganda baffe batukubira sebo seeka amasimu nga batwebaza mu mbeera efaananako bwetyo. Agamba, how long does a Muslim spend crying his parents, father or mother or and children? Abantu abafaanana bwe batyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba 3 ayyami, ebiro 3, ennaku 3, okujjako omukyala eri bbaawe ye yasukulumamuko mu nnaku yasobola okukungubagira bbaawe emyezi 4 n'ennaku 10, emyezi 4 n'ennaku 10 ng'akyakungubagira bbaawe. 4 ashhuri wa 10, bw'atyo Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam kyolitakolanga okukungubaga okusukka ennaku emmeka? Ennaku 3, okujjako omukyala ng'akungubagira bbaawe mukungubagira emyezi 4 n'ennaku emmeka? Ennaku 10. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. My friend, maybe you have got the answer. Ekyo tekijjaawo muntu kujjukira muntu we n'akaaba, tekijjaawo ekyo. Tegeeza okungubaga okwa bulijjo. No. My brother or his sister, really, I believe that you have got the answer and you're satisfied with it. So, they are to follow it, inshallah. Sheikh, nzikirizibwa okutunda ekyamaguzi kyange kyonna sente ezisinga oba ezikubisa muze nakiguze. Tewali kubuusabuusa, kikasa kibeera nga gwe wakiguze nga gwe atunda. Oyina okugamba obuyinza bwonna obukitunda sente zoyagala kasita obeera nga tonyigiriza banno. Beera munensa obutanyigiriza Abasiraamu twakyanukulako emabega eri. Abantu baali baagala Nabbi Muhammad ateekewo kibaita tas'ir, fixed prices ku bintu ebyenjawulo mu butale. Nabbi n'aga nti inni la usa'ir, nze sijja teekawo ki fixed prices. N'abaga nti al-musa'iru huwa Allah, ateekeddwa okuteekawo emiwendo, yani ekitiibwa Allah. Agadda annas yugunillah man yasha mata sha, oleka abantu Allah bwate bwabagaggawaza. Nga nze bwe nfuna olugoye wano nga ebweyogera ensobola olutunda 15,000, embaala mbakuba n'endutunda 10,000 ku lw'emmeka? Olw'ettaano. Allah ate n'entuuka embaale n'angaggawalizaayo, ate bweyogere nga sijja kukola ki? Kugaggawalirayo. Da annas, muleka abantu Allah bwate bwatugaggawaza. Olwo otuuka abantu ng'otutta akajaketi ne kakuba abantu beeyo, eno ng'obadde osobola okukatunda 3,000 eri ng'ogenda katunda 17,000. Leka Allah bwate bwagaggawaza abaki? Abantu. So oli waddembe okutunda ekintu kyo sente z'oyagala, wabula leka kunyigiriza abantu kubanga bajja kumaliriza bakutegedde bakuddukeko. Naam, barakallahu fikum. Nzikirizibwa okusaaza n'ensoma essula gye simanyi makulu mu jjama. Tekirina buzibu. Abafaarika bangi babikola ebyo. Swala zaabwe enfulaala. Si tteeka nti olina okuba nga ogimanya amakulu, wabula okugimanya kyekisinga obuki? Singa obulungi. Naam, barakallahu fikum. Okuzanya seeka abuuza ono nti okuzanya firimu kiramulwa kitya? Otulabye baganda baffe bangi nnyo bakabootongo firimu zinaabalala. Firimu kitegeeza ki? Firimu kitegeeza ndowooza okuzanya ebintu ebitali bituufu. Si kye kitegeeza? Kaakati mubeeramu nawo min al-kadhib, obulimba bungi. Kati Siraamu la yaliiku lahu dhalik. Seeka ayinza okuzanya ku mbeera nga mu butuufu wetulaba eri waffe eri mu history bagamba nti Lord of the philosophers yakola kinene nnyo for the outbreak of the French Revolution, but among the philosophers those are the whatever filimu whatever bateekawo enkola eyo ey'okubeera nga outbreak of the French Revolution yava ku nti abantu abo bazanyanga ebintu naye nga tebiriiwo mu kiseera ekyo, naye nga bijja kubaawo mu maaso. Ate era ne bituuka ne bibeerawo. Mu history kiyinza okuba ekituufu, wabula mu ddiini temuli kuzanya firimu. Olwa amakulu ga firimu mu ntandikwa, era omusajja bw'obeerako ne byoyogera nga bya buvunaanyizibwa n'atandika okuga nti yo firimu nagiraba, oba owulira muli ng'akujereze. Kituufu.
amakulu akutadde ku ddaala eryabalimba omukozi eki kati kibaita firimu simanyi oba entegeera gye nkitegeeramu yeeyo naye nze ntegeeramu bulimba abantu batera okukozesa okwagala okusika obwongo bwabaki obw'abantu seka omuntu ayinza okuzannya ku mbeera nga talina access kujoogerako naye n'azannya ku mbeera tuyinza okujjamu omuntu nga akoze ekintu ayagala kuyigiriza abantu n'ateekawo enteekateeka ng'ayitidde mu bintu ebyo n'apretendinga okubeera omuntu agezeeko okusika ekifaananyi ky'omuntu oyo bw'akola ki bw'afaanana. Obuzibu bwa firimu ezo omusajja ajja n'azannya Nabbi Yusufu. Omusajja yali atya Allah tabaraka wa ta'ala, sayyidu as-sabirin, omukungu w'abantu abaali abaki abagumiikiriza. Akati omusajja agenda okumuzannya afjaru wahid yakyasinza okubeera omwononefu mu kitundu n'azannya nabbi wani wa Allah Nabbi Isa, n'azannya Yakubu, n'azannya Isa, nga musajja ali awo omwononefu mu nsi neyefuula Yesu nga ono gwolaba balita mu bifaananyi. Kakati omusajja afaanana bw'atyo afjaru wahidi n'ajjira mu kifaananyi ky'omusajja omulongoofu, tolaba nga abaamukakkanyiza abantu balowooze nti oyo ye Yesu owaddala, n'olwaleero abamu bakiina, naye ng'omusajja gwe bakolako ebyo musajja mulongoofu, talina yadde akamogo ono byakola byayina, ayinza okuba nga tasiramukangako, talina ne athari yonna eraga bukkiriza ku ye. So oluusi bikkakkanya abanene mu ddiini. Kati okubakkakkanya ffe kitunakuwazanga abasiraamu, n'olw'ensonga eyo tulabanga nayo kyekimu ku bizibu ebiviirako firimu ezo nti zaali badde tezizanyibwa. Wabula waliwo oluusi tamthiiri eyigiriza naddala abaana abato ng'olina kuyitiramu gundi okubategeeza ekintu basike ekifaananyi kikole kiveeyo. Tugamba nti mu mbeera efaanana bwetyo biyinza okukkirizibwa, naye tetujja kuta firimu zonna olw'embeera embi firimu gyetuusiza ku bantu ng'abaana baffe ssebo abamu kati balabanga gwe mulimu oguteekeddwa okuyigibwa kuzannya firimu. Saba Allah atusaasire, nasalullah al-afwa wal afiya. Seka ne kino kigatteko nti waliwo firimu kati nga zino ze bazannya lutalo lwe Uhudi, lutalo lwaki, era ze mbadde ngamba omuntu asobola okusika ekifaananyi ekya jihaadi eyo n'asobola okujja okukola ki. Ekibuuzo namba 15 bannange twakiddamu, ekigamba nti okuyimba obuyimba obuwaana Allah oba nabbi n'okuzannya firimu byonna ndowooza okirabye mu mbeera efaananako bwete. Ekya firimu kyo tukikonyeeko era tukirambuludde mu mbeera esinga okubeera bulungi. Agamba nti Sheikh, when I get a student's loan from government or a bank, am I allowed to pay it after my years of study when I get a job? Twagamba nti looni zonna teziri haramu. Abantu baali balowooza nti looni zonna ziri haramu. La, si kituufu. Ekigambo ekyo looni Sheikh kyetaaga okubeera nga saundi yakyo omuntu awulira eri eya interest ey'abamanerenda, naye ate eri aya eri Surat al-Baqara idha tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu, wabeerawo ebbanja muliwandiike. Allah n'ayogera looni bbanja lye. Kati abantu balowooza nti buli looni yonna ebeekoze eki ebeera haramu, ebeera mu riba. La, si bwe kiri. Singa mukkaanya ne Seeka Muhammad Mbaziira nti njagala kumpola emitwalo 3 njagizza ku lw'omukaaga ne mukiwandiika, eyo looni eri halaali, nzize 3. Wabeerawo n'abajulizi, nzize 3, tewali buzibu. Singa tukkaanya n'omuntu njagala kumpola ebinyeebwa byo, insha Allahu taala endebe 2 nja kuzizza nga nange mmaze okusikola ki okukungula, Allah n'abasaasidde. Looni terina buzibu. Akati looni waliwo entuufu n'ezitali ntuufu. Bw'ebeeramu interest eyo si nnungi, erimu riba. Bwe tabeeramu interest eyo gitwale gikozese, era bwe baba gikuwoze oba wakkiriza okugitwala gizzeeyo, kebeere ya gavumenti oba si yaki oba si ya gavumenti. Atugamba abayisiraamu nti bwebanga looni teriimu haramu teri kikugaana gitwala na kubeera ng'okola ngozzaayo hakki zaabwe. Kuba bw'ogaana okuzizaayo obeera muli azaamanya aslan.
so tusaba Allah tabaraka wa taala atutaase buli azamani. Amina ya rabbi. Barakallahu fi. Sheikh agamba nti ona abuzabuzibwa ng'ogenda okutambula zuhuli bwensangawo nengisaala bwe tugimala mu jjama olwo nyimirizeewo aswiri oba mala kutambulako era kigero ki? Bwe kusangawo mu jjama n'osaala zuhuri okkirizibwa okuyunga obanga olina gy'olaga, naye olina kugisaala asiri nga naye ejjudde. Asiri olina kugisaala ng'ekoze eki? Ng'ejjudde. Tennaba kutuuka zuhuri, bino biseera bya zuhuri ogenda Mbaale, kakati oli wano emukono bweboyogerere oba mu kibuga e Kampala, kati oyagala kgenda Mbaale zuhuri okusanze Nakasero mathalan, wosula Nakasero awo sooka osaale asiri, saala zuhuri osaale asiri ng'ejjudde olyoka ogende. Wabula bw'oba oyagala kusalako ate tosaalira Nakasero, omala kutambulako n'ova ku kyalo kyekyo nga bwe twakinnyonnyola emabega eri, n'olyoka okola ki? Osalako. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Tuli mu programu yaffe eno mwana wattu ey'ebibuuzo, era nga mwana wattu tulina omuwalimu waffe omulungi Seeka Abbasu Senkuba. Wano we tuli ye Talbiya Islamic Nursery and Primary School, the only first Islamic school in Bweyogerere and Kireka. Bano be bayizi baffe abali emabega. Mu butuufu tuli mu nteekateeka ya Zimba Talbiya. Zimba Talbiya, mwana wattu Qur'ani y'Oweekitiibwa Allah, ekitabo ky'Oweekitiibwa Allah kibeere nga kisomesebwa mu kifo ekisinga okubeera eky'ebbeeyi, kubanga bigambo bya Waakitiibwa Allah. Era ayagala okutweyungako n'okutuyambako mu kutuzimbira essomero. Essimu ya director waffe tugirina wano eno eri 075 666 05 075 666 05 mu mbeera efaananako bwetyo. It is 0751 66 05 30. Yesimu ya director waffe omulungi omukulu Muwadda Tomusange, waali ajja kubeera nga mwana wattu atukwasaganyiza ensonga eyo. Tuli mu program mwana wattu ey'ebibuuzo, nga tubuuza ebibuuzo n'oyanukulwa. Tuli ku mukutu omuganzi ogwa Rawda Islam Media. Tubeebaza baganda baffe okubeera nga muvuddeyo, okubeera nga mulumirirwa daawo okubeera nga egenda mu maaso. Kiramula kitya okufunya ku mpale nga nsaala? Togifunya wangi mukhalafat as-sunna, kyawukana kuki? Ku sunna. Khilafu sunna kufunya ku ngoye ng'ogenda okusaala, ate as-sunna kuzirika. Seeka ne weluba lukweya. Eluba lukweya luleke nga ndulinnyamu. Already wayagala odda olukweyi. Kati kikyoba otaasa wano. Naye nga nabbi yatugaana okufunya ku ngoye nga tugenda okukola ki? Okusaala. Wabula oli bwazifunyirako eno mu kiwato si wansi, abamu kuba wali balabala basabi n'agifunyirizaako eno waggulu. Ogifunyiriza eno mu kiwato la basabi, kuba n'enkutu nabbi yagizingiranga eno waggulu. Naye okufunya wansi la tokikola. Barakallahu fi. Barakallahu fikum. Mu butuufu akadde ndaba katutwala tindiga, kadde katutwala ndabira ddala muganda waffe ankoona kaŋŋamba nti muwalimu mu butuufu kyo akadde kakoze eki. Naye mu butuufu abalabi baffe abalungi, mu butuufu si kujeema si kukola ki, naye mukkirize ebibuuzo byaffe ebimu tugenda kubeera nga tubisalako, naye insha Allah olw'omukaaga olujja tujja kubanga tubikola ki? Tubikwatako insha Allah. So mu mbeera efaananako bwetyo, naye bino tebirikeka. Sheikh kano tekalekeka mu butuufu. Ono alina ekibuuzo wano kyeyabuuzizza nti Seeka mbuuza lwaki abasajja tebakyayagala kuwasa ng'ate ffe abakyala tususse obungi abanoonya obufumbo. Kati taban obungi bw'abakyala nabbi Muhammad yaboogerako mu sunna, hadithi mweri mu Sahih Bukhari, nabbi sallallahu alayhi wa sallam aga nti la taqumu saatu, qiyama tegenda kukola ki? Kuyimirirawo hatta takthura nisa, okutuusa abakyala nga bayitiridde, wa yaqilla rijal, abasajja ate babeere baki? Batono.
riwaya emu yagamba nti okutuusa wagenda okubeera nga ratio y'omusajja omu ratio omusajja omu nga taadilu 50 minhunna nga yenkanankanira ddala abakyala 50 that is 1 to 50. That is the ratio. Kakati tugamba tutya? Tugamba nti awo kiba kyongera basajja kukola bino wammanga. Kisookera ddala kuyitiriza kukola nsimbi. Abasajja bayitiriza okukola. At least musajja abeereko n'abakyala bameka? Bana. Bw'otwalako simanyi kati ratio bweri naye waliwo kigenda otuuka nga bwekito bwe kiri kiba kitegeeza kigenda kubeera waasi. Akati oba olina okuwasaako abana. Ekyokubiri kiba kitegeeza abakyala okwerekereza okutegeera nti obwetaavu bwe muyina ne bannammwe bali abatannabafumbirwa babukola ki? Weebuli babulina. Yes, basobole okubeera nga nabo beerekereza kubanga ekyo kiba kitegeerekese n'omwana omuto aba akitegeera nti kati gwe oba ewasa omu bano abasigadde banaakola anaabawasa. So mu mbeera efaanana bwetyo twefiirize twerekereze. Bw'olaba munno nga bamuwasizza, olaba munno nga tannaba kufumbirwa, togaana bbaawo okuwasaayo muki? Kuwasaayo mulala. Wallahu ta'ala alam. Olw'obujja naye tobukola mu ngeri gambe eyitiridde. Mu butuufu barakallahu fikum Sheikh akadde katutwala. Akadde abalabi baffe abalungi ke katero tusalako. Naye naffe tuba twagala okusigala nga tulina mmwe. Era ebibuuzo byammwe tulabira ddala nga bulumi bw'amaanyi nnyo we tuba tetukuzeemu kibuuzo kyo. Naye twetonda mu maaso gammwe abalabi baffe. Tibannange kadde ke katukwata mu butuufu mu mbeera efaananaku bwetyo. Sheikh kino tekirekeka, kano tekalekeka. Mu butuufu Sheikh nga jamuiya dawatu asalafiya barakallahu fikum mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okujja baganda baffe abasiraamu mu nkola eri eyaliwo enkadde eya bidaati naye bifaananaku weebityo. Nabwe kityo Sheikh ndowooza ekibuuzo tujja kigira naye barakallahu fikum twebaza baganda baffe abatalbiya Islamic Nasaland Primary School abatuwadde platform ayagala okutuyambako mu mulimu guno ogw'okubeera nga tuzimba Talbiya Islamic Nasaland Primary School kuba kusindika obuyambi bwo ku 075 666 05 twebaza baganda baffe abarawuba Islam Media betutambudde nabo mu nteekateeka eno. Akadde bannange ke katusazeeko mu butuufu mu studio tubadde ne mukadde waffe Seeka Abbas Senkuba nange amannya agange nze Muhammad Abdallah Mbazira nebaza muganda wange abadde ku kamera muganda wange Lukuman. Barakallahu fikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi.